Basabye omulamuzi atuweeyo obudde olw'ensonga nti nga bwe mumanyi Honorable Ssegirinya omu ku balooya be abadde omugenzi Anthony Wameli era mu faamu mbadde mulimu munnaffe Geoffrey Turyamusima eky'omukisa omubi tetusobodde kuba naye olw'ebizibu ebyo byennyini ng'ate ezimu ku mpapula ze twagala okwesigamako okuzuula obulimba bw'abantu bano ziri mu fayiro ya Mwami Turyamusima. So ne tusaba omulamuzi atuweeyo obudde era n'atuwa paka nga 24 omwezi gw'okusatu. Tukomewo wano babadde balina abajurizi leero babadde baleese abajulizi babiri abakugu bebasuubiramu obukugu n'okukola magic bebabadde baleese tubasaaliddwa naye era tujja basanga ku olwo obulamu nga weebuli tujja kusobola okusinkana nabo bagasimbaganeko naffe. Anthony ekisooka abadde musajja mulokole kyenva sitya kuwa gy'alaga yakkiriza Kristo omulamu era Bayibuli egamba nti abafiira mu Mukama waffe baba balamu. Ekyokubiri yabadde musajja mumalirivu nnyo nga mulwanyi munnaffe mulungi era nga bwakusuubiza nti nja kukola kino ekyo kyakola. So mu lutalo luno olw'okwetikkulako omugugu tusaaliddwa nnyo okufa kwa Mwami Anthony Wameli. Ng'omukulembeze waffe mu kibiina kya National Unity Platform tumusaaliddwa nnyo era tulumwa tunyolwa. Ekirala abadde mwetoowaze tukoze emisango egiwerako nga nze mukulembedde naye ate nga jjukira nti mu kibiina yabadde atukulira mu byamateeka naye nga wadde ye mukulembeze waffe ng'awuliriza ky'omugambye naddala bwe kiri nti mbadde musingako emyaka mu byamateeka. Ekirala ng'alengera abalala bye batalaba. N'olwekyo Anthony okufa kwe ddibu ku lutalo lw'okwegobako ekizibu. Engeri yokka gye tuyinza okumusasula kwe kusigala ku miramwa munnaffe gy'abadde alwanirira okutuusa lwagenze. Ebintu bingi ebyogeddwa ku nfaaye nti oba oliawo okufa kwe kulimu omulogo ate omulogo wa kuno abantu balina gwe bamanyi kya mukisa mubi nti ne mu mwaka 2023 era omuntu tannaba kutandika kwefiira oba kituufu oba si kituufu. Ekizibu kye tulina bwe bubonero bw'okubeera nti nno waliwo abalogo mu mwaka 2023 mu nsi Uganda nti era ekyo kikema n'abantu okulowooza nti buli afudde abeera alogeddwa. Kyonna kye kiri ye munnaffe awummudde. Twagala okusabira famire ye omukyala n'abaana n'abooluganda lwe n'abantu be Namisindwa abamuyiira akalulu akangi naye eky'omukisa omubi n'atalayira ate era tubadde twesunga okumulaba 2026 oba okulonda lwe kwandibaddewo okuddako naye tekisobose. Balwanyi banne tuli bagumu era tulowooza nti ne bannaffe bonna abaliyo tuli bagumu naye Yusufu yagamba baganda be nti
temulwanira mu kkubo, temuyombera mu kkubo. Ekisinga obukulu ffenna tetuyombera mu kkubo. Kubanga bwe tunaayombera mu kkubo, amaanyi ga munnaffe gajja kuba gafudde ettogge, era omubi tetujja kumwetakkuluzaako. So nga bwe tuba ab'okwetakkuluzaako omusajja ono, twetaaga okukolera awamu. Obwannakyemalira eba nga yaliko embwa y'oku kyalo n'efuuka omusege. Eyali embwa y'awaka bw'efuuka omusege, mulina kwekunga nga kyalo. Ne mugigoba, ne mutaayiza eno, ne mutaayiza eri, ne mutaayiza Namisindwa, ne mutaayiza Ekiruhura, ne mutaayiza wa, ne mulyoka mugikwata ne mugituga. N'olwekyo bwe tutaakolere wamu ng'ekitole, kizibu okweggyako eyali embwa y'oku kyalo nga bwe bwannakyemalira obuli mu Uganda. Twesabire oba oli awo olunaku lumu tujja kutuukayo. Tewaliiwo kintu kiyinza kunnuma, era mumanyi ne Wameli ekimusenga alumwa kuleka Museveni ng'akulembera ensi eno. Tewaliiwo kintu kirimenya kuleka Museveni ng'akulembera abaana bange.